oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. N'omuganti ezo nzikwongedde buwi kale kaakati nange kankitenkanye mala okuyimba ez'ekikatuli kyandi be bayimba fuba mwagenda otuula adde n'ensonga zaffe nga twagala kulaba akatuludewa ekitemu kali mu bukyuse mu butunuze ne bagenda okubeera firimu y'okujjako oli nga weekyagwe ekimukubya taata omugongo kiki era tekiriwo luno guzitoyi wangi twanirize senga kulannama wangi ate ne munywanyiwe omukulu Jjumba nabo batuuse banna ate nga nange Bishop Musi yatuuse Bishop Musi waali nange ne bayima bengala b'ekkanisa mubengalo nga nnyingi ewe omukulu Jjumba nabo batuuse banna ate nga nange Bishop Musi yatuuse Bishop Musi waali nange ne Alfredo owaye mwana mulenzi kitango naye bw'anaatuuka ekiseera nga mukkiriza badde kyagudde ng'ayitawa kale kaakati ye mama waffe mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mulemutookerevu munkoze bulungi okutuula nga nze yabagambye okuyimirira sinnatuula era tukuteeka mu mikono gyo abagenyi bonna abatuuse kaakano Mukama bawe omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kaakati nga bwe tumaze okukowoola obwakabaka obw'omu ggulu ate n'obwakabaka bwa Buganda nabwo njagala ono omwana Fredo atutambuze bw'atujja mu bwakabaka bwa Buganda ffe tweddira Mamba tuli bazzukulu ba Gabonga Essagala Bwaya kyova olaba nga Namutebya nninaanye wano. Olwekyo tujja kuyimba n'olwaffe olw'Emmamba selecta abefumbe tuleka olwaffe n'olwammwe mujja ddugattako enkya ogukolera ku TV ki Dr. Taddanga mabega yinga kasate yejjusa kati emmotoka eri ennene gy'ovuga ekutwalenga ku mulimu naye bw'onobanga otwala abaana baffe awaka ku ssomero vuga kano akamotoka sebo taata wangi olaba tugulira maama naye ate Shanita zaanaasanga eka y'amanyi gy'anaalondamu kituufu engoye zino zonna z'olaba ensumiko z'abakulu n'embugo z'abakadde kitange keyala obusenga abange twongere engalo ez'amaanyi buli omu ebisigadde wano byonna by'olaba Katikkiro yatugamba tugambe nga nti birabo by'abakulu
kituufu naye n'osanga oli ali Masaka eyo Mbuddu naga taata guno mugaati ono Blue Band bamulira ku migaati n'obuuza nti eryo gwe basiiga mutwe wadde akuba engatto taata bino byonna birabo byammwe mwetwalire era nja kusaba Shanton alabika yagagendako ebulemeezi ekyalo bakiyita Kikyusa bwe kuba kwe kusiimako abaana bonna abali wano bamwerekereko agenda Ekikyusa tusale keeke 11 naye nga tannagenda nga guwedde na kino kankigambe wali waba sobola kati kitegeeza abakyala bayababba kuba yavudde abaana yabakozesa so saagala kwogerera mama saa mukyala mukulu nsuubira kansala bamulonda mu maaso ayinayo essuubi eddala erigenda kufa ekirala naye bw'anaaba akozesa obulimba bwe butyo si kakasa nti anaabeera wamu n'abantu abamulonda. Akasembe ejjo twabadde wa Lukman Segawa omanyiyo Lukman Segawa omuyimbi n'agamba akwegayidde genda omukyalireko yakomyewo teyali kundi kuwumula yakomyewo Lukman nja kujja nkulabeko nja kujja njagene mulabe Segawa sisobola bambi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngenda kujja kubuulira osiramu kyekigendererwa ate namala wiiki mu busiramu leero tujjiddwa njagala kugendayo kumuggyako bintu bimutawaanya alina ekizibu ebiriwo mama ebiriwo ebimutawaanya ogenda jageneyo mulabe mbadde siri mu ggwanga naye ngenda geneyo mulabe kuba mbadde sibalaba sibira byayogera naku zino mbadde siriwo esigali omusajja aliva walafu okijja nti avaayo n'alima kati maama n'abeera ku ogwo kati maafiino okuyamba ndowooza oba oyambaziddwa mwoyo mutukuvu oba olina omukisa gwa Katonda maama fiino okutaasa entaana naye kati nja kulondangamu olaba n'omuntu asobola okweyazika abaana ba neiba n'agamba nti ate mumpe obuyambi kati mbatidde mbategeredde wano live wayamba tya kati kale ogukolera ku TV ki deo tataddanga mabega naye kakasa teyejjusa kati emmotoka eri ennene gy'ovuga ekutwalenga ku mulimu naye bw'onobanga otwala abaana baffe awaka ku ssomero vuga kano akamotoka sebo taata wangi olaba tugulira maama naye ate Shanita zaanaasanga eka y'amayinja anaalondamu kituufu engoye zino zonna z'olaba ensumiko z'abakulu n'embugo z'abakadde kitange ke yalobusenga abange twongere engalo ez'amaanyi buli omu ebisigadde wano byonna by'olaba Katikkiro yatugamba tugambe nga nti birabo by'abakulu kituufu naye n'osanga oli ali Masaka eyo Mbuddu naga taata guno mugaati ono Blue Band bamulira ku migaati n'obuuza nti eryo gwe basiiga mutwe wadde akuba engatto taata bino byonna birabo byammwe mwetwalire era nja kusaba Shanton alabika yagagendako ebulemeezi ekyalo bakiyita Kikyusa bwe kuba kwe kusiimako abaana bonna abali wano bamwerekereko agenda Ekikyusa tusale keeke 11 naye nga tannagenda nga guwedde na kino kankigambe tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our